Nti kati essaawa zino batandise n'okulabanga Bobi Wine kyekizibu kya Uganda, and somebody comes up openly n'akuga nti Bobi Wine yayonoona struggle. N'omubuuza ekibuuzo, Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu mu struggle eno eya Uganda amazeemu emyaka emeka? Mwaba mukuba mumazeemu emyaka emeka? Ensonga ekubya Kyagulanyi Ssentamu nti politics yamujja wali ew'okulinda Madamu Ticha ayogedde, Timu Subi ayogedde, Buganda Kokasi ayogedde, Menge ayogedde, n'amuleeta mu ffe abantu ba bulijjo nti Kadama ayogera ku bya politics, omuvuzi wa boda n'ayogera ku politics, owa taxi n'ayogera ku politics, maama atunda emmere n'ayogera ku politics, buli muntu ekyo kye kisinga okubaluma, kubanga luli mwali mutuula ku CBS ne mulinda abakungu boogere, ne mulinda bachairman boogere. Mwe mwerabidde nti mu Kampala mwalinga mu tiimu nga baziyita tiimu Suubi, era mujjukira nti mu Kampala wano waaliwo enjogera egamba nti omuloodi bw'aba takuwanzeeko ddusu tosobola kulya kalulu. Temujjukira nti waliwo tiimu gye baali bayita Suubi. Temujjukira Buganda Kokasi ye yaboggolanga abantu ne beekweka. Kati abo bonna Kyagulanyi bw'ajja n'akkakkanya ebitiibwa ebyo n'akwata amaanyi ago n'akuzibula, naawe n'otandika okwogera ensonga nga Buganda Kokasi bw'evaayo n'etandika okwogera oludikya, ovaayo n'obaga nti bagundi mulekeraawo tubalaba. Kati abo bonna abamu baanyiiga era obusungu babulina mu mutima. Obusungu babulina mu mutima, naye abamu babujjayo kubanga Kyagulanyi bwe yajja yalinnya mu nsaniya z'abasajja, yasaasaanya ensaniya. Gwe teweebuuza singa tubeera mu lutalo ne tufuna amaanyi amalala agatweyunzeeko, ekibuuzo kye olina okwebuuza, lwaki amaanyi ago ate abaliwo bagakuba gaveewo? So nga bandibadde bagamba nti ye bannange nupweze tugikwatireko FDC mukubanga bibaludde mu byobufuzi ne baganda baffe bandibadde baganda bano bazze naye tubagayidinge, naye n'olaba omuntu bulijjo abadde alimba bannayuganda. Nakugamba nti nno bulijjo twagala Museveni aveeko mu kifo ky'okuwerokaminga, kubanga bwe tubanga mu lutalo nga ffenna tugamba nti tuli basibe, nga tugamba nti twagala kujjako Museveni, mmwe be tusanze mu field mulina kutugayidinga. Nabuuza ekibuuzo abasajja abawagira FDC, bwe twali tusupportinga FDC mu biseera biri nga NRM tugikuba, omukyala gwe bayita Ingrid yayimirira ku TV n'agamba nti bannayuganda bali frustrated, era yeyo wiponi yokka gye basigaza kubanga tebalina avenue ndala. Ebyo byali bigambo bya Ingrid ku mulembe gwa FDC nga bannayuganda bayimirira nabo nnyo era nga badifendinga buli kimu. Naye Kyagulanyi bw'ajja ne batandika nti Kyagulanyi ahayaringa hooligans, Kyagulanyi atuula ogwo muzannyo gwe. Bannange ekibuuzo kiri kimu, when we were fighting to protect you then we were okay, awo twali mikwano gyammwe. But when we rose up nga Kyagulanyi azze, kubanga buli muntu yajoyininga struggle eno, abamu balina different agendas, abamu balina ensonga lwaki bajoyininga Kyagulanyi. Kati Kyagulanyi bw'ajja kati ate nuupu n'ebeera mbi nnyo, ne FDC ne baganda baffe abalimu abaga nti baagala kujjako Museveni, amaanyi gonna ne bagateeka ku nuupu. Nuupu emaze wano emyaka 3. Otandika otya okubulaminga ekibiina ekibadde wano for 3 years nti kyekiremezaako Museveni? Mwandibadde mutukumukubira bukubizi mu ngalo. National Unity Platform kyekibiina ekizze within a shortest period of time ne kireeta ba MPs 6. Tekibangawo mu Uganda, tekibangawo mu history wa Uganda, ate tekiribaawo. Nandibadde nsuubiramu abagamba nti mwagala kujjako Museveni. We should be calling for a celebration. Tufunye amaanyi amapya. Kitegeeza nti tufunye bwe tubanga eyanda twongeddeko eddala, naye ate mulwana nakana akataala akatono akaliwo mukakube. We have to accept that change bwejja bw'otakyuka ojja kukyuka lwampaka. Bw'oyagala okulemerayo you will be frustrated. Bebana abantu b'osinga bw'osanga nga bavuma nga bagamba simanyi Nuupu is a bunch of hooligans. But remember, we were once darlings to your parties. We were once darlings to your presidents. We were once mobilizers to your presidents.
So I would expect mwe abantu abalowooza nti mutegeera nnyo ebyobufuzi okujja okutugaidinga ne mugaa nti wait a minute tushuutinga side eno tushuutinga side eno Kyagulanyi ozze tukwatira waneeno naawoze naye from day one kasita baawulira nti Kyagulanyi Ssentamu atuuse olunaku lwe yalangirira nti agenda kwesimbawo that was a battle. Ne tulaba abantu abagamba bulijjo nti baagala kujjako Museveni ne batandika Kyagulanyi talina experience kiki kyakoledde eggwanga lye kiki kyakoledde constituency ye mbadde manyi nti bwe tubeera mu lutalo oli bwajjanga alina kyayongerako tuyina okukola ki tuyina okumuwerokaminga bannanga abakatuuka abali ku pages ez'enjawulo mujje ku JB Muwonge mujjeko linki mutandike okukola emirimu njagala kubasombera ebintu bino mbalage ogenda okuva ku live eno nga toyina yadde kintu kiddamu kutaataakanya omanye nti ekintu kye tuliko kye kituufu ate nabagamba kino kanziremu nkibagambe buli lwolabanga babakuba nnyo kitegeeza mmwe muli ku kituufu kubanga bagoba aguyina buli muntu anoonya emmere ewa Museveni alina kwogera ku nuupu buli muntu anoonya ekyokulya ewa Museveni alina kuvuma Kyagulanyi buli muntu kati bwe weebuuza bano bonna ababuukira Kyagulanyi kati balina mentality erowooza nti Kyagulanyi Ssentamu atuma abantu okuvuma era abasasula Bobi Wine talina muntu gwawa yadde omunwe gw'ennusu bannayuganda kati balaba baavaawo biri bye mwali mutuula eyo ne mulowooza nti mwe mulina okubavuga eyo topiki baagiggalawo eyo topiki baagiggalawo okitegere eyo topiki baagiggalawo ennaku zino omwana ali mu kirombo asobola okubuuza statement naga nti where you omuvuzi wa boda amanye ekigenda mu maaso bano bakadama be mwali mwasalawo okusuula eyo mu biyumba kati nabo batuuka eyo ne beegomba ne bagamba wait a minute bwe mbanga nsobola okusasula omusolo gwange I demand for services Kyagulanyi Ssentamu si yabba ssente z'abakadama Kyagulanyi Ssentamu si yabba ssente za Temangalo Kyagulanyi Ssentamu si yali mu kugoba abantu ku mataka Kyagulanyi Ssentamu si ye yayongeza ndaga muntu okuva ku mitwalo 5 kati ya mitwalo 5 ebyo bye mwali mutya nze mbadde nsuubira nti mwabaludde mu byobufuzi mwandibadde mutugaidinga ne mugaa nti wait a minute naye n'osanga ekibiina ekirudde mu byobufuzi n'abantu be twali tuwa ekitiibwa oli nayimiya n'agamba nti abo bavuma buvumi hooligans naye bwe mwaliwo mu tayimu yammwe ate mwasanyukiranga bannayuganda kye baali bakola munnange tuva mu kalulu awo nno ntandika n'akatandika butandisi gwe yakatuuka vuga vidiyo eno etuuke ku bantu abo ezuukuse bannayuganda kubanga nze nabagamba nzijja wano kubabuusa